Tambula wano.
Edison, please, bamemba abawegende ko obukulu batuze mu tent. Era alondeko abagenda omusikira bagende ku meeza ziri. Ijekelezako Kasuku ebi. Anyway, for order, we are striving hard to perceive ourselves as organized. Yes, Edison, please have your entourage sit in the tent, and then let's give the candidate a chance to go through the necessary steps. I would like to hand over the microphone to Isaac Kasuku with the Mitwabiro Tanga at Inogenda Kuntiko. It is around Yamida talk and talk. DJ kubenyimba za saha. DJ Paul. Ni wakati tetuliwo. Record! Era buli yatera so kubaka lulu. Wende. Obala masaha. Kasuku anabana kwenda bakuba kalulu. Chusa mu bigambo byo yakalidde. Kiwadde. Okay. Let me express my deepest gratitude. For the privilege of addressing you all in every capacity. We stand before you. To rebuild our own industry. We've come to unleash its good working relationships with other business sectors. We've come to serve. We've come to open up a new chapter. Yeah, we are going to legalize our music industry. We are going to make it a legitimate business. We are going to be united. I've come to
invite all. I've come to serve all. I'll make sure that we are one, and that's what I have for now. Maulimi olutegereke kw'obulungi amanya gagezese mandamanzulu nyimiridde mu maaso gammwe nga UMA president, nyimiridde mu maaso gammwe ku lw'obumu, nyimiridde mu maaso gammwe ku lw'enkolagana. Tugenda kulwanirira amateeka gaffe, tugenda kakasa nti obuyimbwa kutwalibwa bizinesi alaba ebinga birala, tugenda kulwanirira ekitiibwa ky'omuyimbi, era omwana wa geto yenna aliyo ng'oyimba funa kkaadi ya UMA ogenda okuvumira mugambo president bandidde bayimba ninaki balinina kkaadi nsansena okubalaba ebirajjamu bagamba program ndowooza ebiralo gali tugenda byogera mu press conference naye ng'emikono 2,000 gye tuze nagyo wano, 2,000 gyekisookerwako. Kati buli ajja mu kalulu jangu ng'oli redde ojja oyambadde pampa. Kubadijja bwe tumala after 5 minutes okube sebattaka tugenzi. Sahafuga olete empeta Mulazao toyingira ofisi yonna kula tugende right upon now, my president wange tayogera nze njogera ntwala kati ntebe oyagala mpagira namuwadde emikono 2 n'amagulu 2 namugamba n'akataataakaagala kati fuge muno katuwemu omuyaga kuba twatumadde abalamu ne bataleeta kintu kati tuma omuyaga kale